mikono jange imuse dobozi lyo asanidde Yesu nyimuse mikono jange yimbira Yesu yimbira Yesu nyimuse mikono jange asanidde Yesu nyimuse mikono jange Katonda wange Yesu omugulumiza mugambe gwe wekamponya Yesu gwe wekansumulula Yesu gwe wekanwanira Yesu gwe wekampanguza Yesu gwe wekakola ebyekisa Yesu gwe wekataasa obulamu bwange Yesu gwe wekalokola omutima gwange Yesu teri mulala alinganga gwe teri mulala alinga Yesu waffe gulumisibwe ebiro byonna Yesu yimusibwe ennaku zonna Mukama owewe ekitiibwa Yesu otenderezebwe Mukama oyimusibwenga Yesu ositulibwenga Taata ekitiibwa n'ettendo bibyo mugambe nkwagala nnyo Yesu oli mukwano gwange oli mukwano gwange Yesu yogera naye mugambe oli mukwano gwange Yesu yogera naye mugambe sirina mulala alinganga gwe Yesu mugambe gwe mukwano gwange Yesu gwamanya ebyange gwanjagala gwafaayo gyendi gwatalindeka tolinjabulira tolinsuula tolinvaamu Mukama osaanidde Mukama osaanidde Katonda waffe osaanidde mukwano gwaffe osaanidde Kabaka w'abakabaka oweebwe ekitiibwa Mukama oweebwe ekitiibwa gwe yatonda ensi ogulumizibwe gwe yazuuki weebwe ekitiibwa yimusa eddoboozi lyo gulumizibwa Yesu weebwe ekitiibwa era gulumizibwa Yesu weebwe ekitiibwa gwe yatonda ensi gulumizibwa Yesu weebwe
wekitiibwa Yesu kulumizibwa owe wekitiibwa weyatondesi kulumizibwa wewekitiibwa weyatondensi kulumizibwa wembera muye siriko kyentya yengabo gemafumu gange gemanyi gange agataligwawo agayiza abana bebonna yimba bwembera muye mu Yesu siriko yengabo gemanyi gange agataligwawo yimba bwembera mu Yesu bwembera muye siriko kyentya yengabo gemafumu gemanyi gange agataligwawo agayiza abana namukimbe bwembera muye siriko nze kyentya yengabo gemanyi gange agataligwawo agayiza kale gulawo gwe gulawo Yesu ayingire Yesu kale gulawo gwe gulawo omutima gwo Yesu wange ayingire wawangula Setani tetukyamutya yimba wawangula Yesu wawangula tetukyamutya Yesu wawangula tetukyamutya Yesu wawangula tetukyamutya Yesu wawangula tetukyamutya imuse emikono gy'omugambe Yesu wawangula Setani nange mpangula wanafuya amaanyi g'omubi nange nga nafuya wayita mu nsi eno n'ogiyitamu na buwanguzi nange mpangula mu linnya lya Yesu kyogere n'amaanyi mugambe wampanguza era wawangula nange mpangula mu nnaku zange mu biro byange mu linnya lya Yesu kubirako Yesu mu ngalo kyukira kwa
akuliranye muge tusanyiza okulaba oyo muveeko olunaku alabika yayise mu lubi yogera n'omulala saagala oyambala ebizibu bisinga ku byoyiseemu leero tulako wansi twagala okwebaza Katonda olw'omusumba waffe Reverend Flobia mukubireko mu ngalo n'abaweereza bonna mission coordinator mukubiriza n'abaweereza mwenna bannange olw'okuuma ekyoto kino nga kikyayaka amiina ekyoto tekizikira ekyoto tekikola ki bantu balina okusigala ku kyoto nga baseesaamu n'essaala n'okwewaayo eri Katonda n'okusaba ekyo kikulu nnyo kasita ekyoto kizikira ng'omanya obulamu bw'omwoyo obw'ekifo ekyo buzikidde awo ng'onoonyayo obulala naye twagala okwebaza Yesu olw'ekiseera kino n'olw'omukisa ogwampeereddwa ffenna eri wiiki twagiyingira mu kusaba na kusiiba naye nze maze mwezi mulamba nga twewaayo olw'abantu Katonda batadde ku mutima gwaffe olw'abaana bammwe abasoma senior 6 olw'abaana bammwe abasoma senior 4 olw'abaana bammwe abasoma P7 olw'ebintu byammwe olw'obulamu bwammwe n'olw'abaana bammwe tubadde nga mu kusaba na kusiiba the whole 31 days zigwako ku Friday nga tuli mu kwewaayo haleluya kale nno twebaza Mukama kubanga ate kituukidde mu sizoni ntuufu ya makungula nagamba abantu ebiro bya makungula biba biro bya mukisa bya Katonda kubaako byasumulula kati olwaleero ekituleese kusaba naawe na kusiiga mafuta amiina Katonda akuwa omukisa ogwa sizoni eno ngambira akuliraanye tiweetaaga omukisa gwa sizoni eno mugambe nagambye edda oyo omuveeko ojja kuyita mu kironga kibi gamba alina obulamu weetaaga omukisa gwaki ogwa sizoni eno nze buli mukisa tegumpitako haleluya bwe baayita fundraising e King's College Buddo neŋŋenda wano waliwo amakungula n'ogwa wano omukisa ngwetaaga emisindye tuli makungula n'ogweyo ngwetaaga haleluya waliwo n'abali wano bampagira ate makungula g'emisindye kakati mukwano gwange sizoni kasita olabanga Katonda alina byakola mu sizoni tojiganyanga okuyitako tojiganyanga okola ki kuba Katonda aba alina kyakola leero kansomeyo ekyawandiikibwa kimu tuyingire mu kusaba kubanga nina feeling tindabika ngenda komawo wano nja babuulira lwaki katusome Matayo essula 9 Matayo essula yakumeka abaaliwo wano nabagamba nti amakungula mu Bayibuli gakiikiridde ekisooka omukisa ekyokubiri divine timing Katonda alina ebiro byo buli muntu Katonda alina ebiro bye yakutegekera ng'ateekwa okusisinkana n'akola ekiwuniikiriza ensi saamakungula galanga biro byo amiina ebiro byo simanyi oba lwaleero oba nkya oba luli naye nangirira ebiro byo Katonda abirina mu ngalo bijja kutuuka ebiro bijja kola ki era nangirira ebiro byo bituuse tandika okwebaza Katonda fe abakkiriza ebiro tubirengera abantu tebannabiraba ne tugamba biro byange era ne bituukirira eriyo ebintu nze bye nasabira edda nga nakkiriza dda Mukama nti bigenda kubaawo ebyo ne mbivaako n'obisabira kubanga nategeerera ddala nga bituuse era ne ndaba nga Katonda abituukiriza kati naawe akkiriza nangirira ebiro byo bituuse mu linnya lya Yesu ebiro byo bikoze eki kati amakungula kitegeeza God's timing ebiro amiina amakungula kitegeeza ekiseera ekyokuwangula emyoyo nga tugize eri Katonda naye ate era amakungula gategeeza spiritual rewards Katonda aba ayitanga agaba omukisa Katonda aba ayitanga alina byasumulula kambawulire Katonda wa sizoni weba sizoni ya makungula neeyitawo
toyinza kumala gagisika n'ogikomyawo. Ogwo omukisa gwa sizoni eyo guba guyise, ng'ate yeetooloola ng'akomawo ebiro ebirala, ng'era akusanga weebase ng'ayita, ng'era akomawo ebiro ebirala bw'akusanga ozuukuse ng'otwala omukisa. Kati our God is a God of seasons. Kyova olaba n'ekkanisa yaffe kanisa ya biro. Kanisa ya biki? Ya biro. Ebiro bijja ne bagamba bannange kati bino biro bya Mwoyo Omutukuvu. Omanya ebimu ku binsanyusa mu kanisa yaffe, ebiro bijja abantu ne batabimanya. Kati tetuli mu biro bya busatu. Sabbiiti yakumeka si ya 19 kati 19 ey'obusatu ng'ekoze eki? Kati mwe mulaba green ono olowooza design ya oluta si kyekyo? Oga leero bakyusizaamu bannange, abasumba baffe bamanyi okudesigninga. Kati olaba bataddeko green. Green biba biro bya busatu. Omanyi lwaki bakozesa green? Kitegeeza Omwoyo Omutukuvu atambula ng'agaba bulamu, because green is nature. Kati Omwoyo Omutukuvu ayita ng'agaba bulamu. Naye osangayo omuntu mu biro eby'obusatu ng'akaaba, mpulira obulamu bugenda, naye ng'Omwoyo Omutukuvu waali agaba bulamu. Naye nga bwo obulamu bw'omuntu bukola ki? Kati abamanyi ebiro bino kasita balengera green nga baga Omwoyo Omutukuvu, njagala bulamu, njagala obulamu bwange bubeere bulamu ddala. Kaakati wuliriza, biro bya Kristo ng'ayita ng'agaba buki? Because our God is a God of seasons. Era nabagamba luli ensinga ekyaliwo okusiga n'okukungula tebirikoma, kubanga Katonda agaba omukisa gw'ebiro byonna paka bwe tulidda gyali. Kyova laba ensi terigwamu mmere. Ngambira akuliraanye gy'osulira enjala, emmere gy'eri mu nsi muno mugambe. Mu nsi muno emmere ekola etya? Era nkubuulire gy'oyavuwalira eriyo abalina ssente. Kingambira akuliraanye ekyo sembera kumpi n'okutuukwe. Mugamba obwavu gye bukusiriikira eriyo abalina ssente. Wangi eriyo abakola batya? Gy'okaabira eriyo abaseka, eriyo abantu nga basanyufu. Waliwo eyankubidde essimu nanga Reverend, weebale kulangirira kusiiba mwezi guno. Ebintu bye byonna ebyali byesiba byeggudde, yakatambula oba amawanga ameka in a space of like 2 weeks. Ava muli nadda muliri, ate buli gy'agenda waliyo ebintu ebitambula ebifuna. Katonda amugabiridde. Kati gwe gy'okaabira era abasumba balangira bya bwereere, balabika n'amafuta tebalina, waliyo abajulira Mukama nga bo bategeera ebiro. Kati gwe gy'oweereza, nze nakimanyirawo kasita bamuyita amafuta atalina, waliwo abajulira Katonda. Kati mukwano gwange, our God is a God of seasons. Kati naye nga seasoni tennatuuka ogikolerera, kubanga n'abatuuka mu biro ebyo babaako bye baakola balyoke bakungule. Kubanga waliwo ajja lwasize n'agamba njagala nkungulirewo, naye waliwo abeeteekerateekera ebiro nga biro byabwe, amiina, nga beekweka ne beewaayo ne basaba ne banoonya Katonda. Kati Katonda n'atuusa ebiro. Nabaddeyo nga ndi ne mukyala wange ne mugamba, what a coincidence, kijja kitya. Nali ndi awo ne bampita eggayaazahayi ne ndediketinga abaana. Nali ndi awo Mengo siniya n'enkubira ne ndediketinga abasiniyafu. Nali ndi awo King's College Buddo n'empita ku Sunday ne ndediketinga abasiniya 6. Nali ndi awo ndejjeesesi n'enkubira ne mbaga olunaku luli bukuti ne bagamba gwe walutaddeko tosobola musazaamu. The biggest school is calling one person nga takubye campaign. Gwekyo bw'ataba Katonda amagezi ogajjawo agalowooza nti gwalina genda. Amasomero ba bishop be ba dedicating abaana. Kati Serunjogi waabwe muva bunyaaka noonyaayo kye. Muva bunya amasomero ba bishop be bakola dedications. Eyo gye nabaddeko ya King's College nga ne bishop atudde wali.
mpagala oluzungu lwonna lwe nasoma okuva mu nasale eyase no obombo mixed nempanga buli luzungu ate basoma sebo bw'obuulira mu dakiika ntono naye nga by'olina okwogera by'amagezi. It's a process of God raising you. Biro bya Katonda mu bugumiikiriza ne weewaayo n'owaayo ne weesipayisinga ne weekolako. Byonna bitalabika kakano birengedde. Uliriza ololimba lutegeeza ki? Nti byolengeddewo ebiri kati kitegeeza nina byendabye naye bijja ne bwe bineerwisaayo bitya bijja kutuuka. Byewalengera ne bwe binaalwayo bitya bijja kutuuka. Ngambira akuliraanye bijja, mugambe bijja. Oyo muveeko gamba omulala ategedde enjiri yange leero. Aleluya. Kyetuva tuyimba byonna bitalabika kakano mbirengedde, kakano mbirengedde. Bibikuliddwa gyendi, bibikuliddwa gyendi ku lw'ekisa kya Yesu, ku lw'ekisa kya Yesu. Ebinafu by'ensi era ebinafu by'ensi Katonda yabironda, Katonda ye yabironda. Alyoka kwasa ensonyi eby'amaanyi amangi ennyo. Alyoka kwasa ensonyi eby'amaanyi Kyukira akuliraanye mugambe sisaaga bye nalengera bijja. Mugambe sisaaga bye walengera bikola ki? Kati nange nkubuuza ekibuuzo, walaba ki? Olina kye walaba? Katonda alina kye yakusuubiza. Yakusuubiza obusukkulumu obw'oku nnyanja, yakusuubiza obugagga obw'amawanga, yakusuubiza omwami, yakusuubiza omukyala, yakusuubiza ssente. Alina kye yakusuubiza. Yakusuubiza okuwangaaza nti ogenda kaddiwa nnyo n'obugagga bungi n'emirembe mingi n'emikisa gyo nga mingi n'essanyu lyo nga lingi. Bassebo ne bannyabo bijja. Yimusa emikono gyo gamba bijja. Kyogere ng'okkiriza gamba Yesu bijja. Mugambe Yesu obireeta. Abireeta Yesu. Abireeta Yesu. Abireeta Yesu. Abazzukulu bo ojja bakwata mu ngalo zo bw'oti. Ojja balera mu ngalo zo bw'oti. Oddemu obeere ng'eyakazaala. Mugambe Yesu obireeta. Yogera ng'okkiriza mugambe Yesu. Mugambe obireeta. Esaba wesaalawo entonotono. Saba wesaalawo entonotono. Olina Yesu bye yakusuubiza. Saba wesaala entonotono. Mugambe Yesu ngenda okwata ku bazzukulu.
ngenda okubeera ku mbaga z'abawala bange, ngenda okubeera ku mbaga z'abatabani bange, ngenda okulaba ku graduation, ogenda bindaga nga sinnafa, ndyoke ntendereza erinnya lyo, ensi etegeere nga sajjanga ku lwakusatu wano nenzijira bwerere. Mugambe leeta Yesu, leeta omukisa, leeta emirembe, leeta essanyu, leeta obulungi bwo. Mugambe Yesu, nze Sserunjogi ngenda kulaba ku nju yange ng'ewedde, nga ngizimbye n'engalo zange, nga ngimaliriza ng'eri finished. Mu nsi muno ngenda kubiraba, ngenda kubikwatako, ngenda kubiregako. Kubirako Yesu mu ngalo, mugambe Yesu, ebyo bijja. Kati katusome tumalirize. Matayo essula ya 9. Katugende ku lwa 37. 37. Sooka ogende ku lwa 37. Matayo essula 9 olunyiriri. Genda ku lwa 35. Saagala kutandikira eyo. Otyo awo we tuli. Oba osoma mu Luganda, oba osoma mu Luzungu, oba osoma mu Lumasaba, yonna Bayibuli gy'okutte entuufu. Awo Yesu n'akola atya? Mumanyi kye bayita okuyitaayita? Kitegeeza teyatambula mulundi gutya. Kasita bagamba Yona ayitaayita wano, kitegeeza ayiseewo mulundi gumu. Mu Luganda kasita bagamba ono ayitaayita wano, aba ayiseewo mulundi gumu n'atadda. Aba akoze atya? Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna n'embuga zonna ng'ayigiriza, ne mu makuŋŋaaniro, ne mu Katwe Mataazi yatuukayo. Gamba ng'ayigiriza, tekawawo Katwe Mataazi, ng'ayigiriza, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya. Owulira Yesu bye yakolanga? Tebagamba mbu ng'atambula n'empiso ng'awa abantu amakerenda, ng'akola bino bye tulimu bino. Yayimiriranga n'agamba ndagira ekirwadde kiwone, ne kiwona. N'agamba ndagira ekikutte kiveewo, ne kivaawo. Ng'awonya endwadde, bagambye ezimu, ng'awonya endwadde n'obunafu. Kati kambabuulire, olunaku Mukama lwali tuwa omukisa ne tuyigiriza ku kye bayita obunafu, ojja kitya? Mu Luzungu kye bayita spirit of infirmity. Bwe bunafu. Obunafu muzimu. Kiŋambira akuliranye obunafu muzimu. Naye ekyo si kya leero. Obunafu muki? Oguwedde n'emirimu. Omuzimu gwennyini oguwedde emirimu, ndoza Yesu agogerako mu Luka essula 13. Yasanga omukazi ng'agongobadde n'amugobako dayimooni w'obunafu. Buli kintu kyonna ekikugamba naawe ebyo tobisobola, naawe ebyo tojja biyinza, naawe nedda. Buli kintu kyonna ky'owulira ng'oyagala ogenda okukola nga kigamba yo ofa kinensi, bonna abaakola bakyaliwo, ng'omanya oliko dayimooni ow'obunafu. Buli muntu yenna ng'oli mu kibuga muno nga tolina kyokolamu, oliko dayimooni. Oyinza otya okubeera mu kibuga nga tolina kyokola? Olya mmere yaani? Ekibuga nga kya bbeeyi, amasannyalaze oli kugaani ago? Gojooga otyo. DSTV olaba yaani? Ate okimanyi abantu abatakola buli kazannyo baba bakamanyi, buli ssaawa baba ne MBs. Okimanyi buli ssaawa baba balya. Okimanyi tebasula mu kizikiza. Okimanyi tebaba banyirira. Bateekako ka foundation ne banya n'ogamba akaviiri yakabbye waani? Kakaviiri kannakyaka ebbeeyi yakagyewa. Obunafu dayimooni. Tokkirizibwa kubeera mu kibuga nga tolina kyokola. Ate naffe ab'omukyalo twanyiize tukugoba. Wetaaga kubeerawo wakati w'ensiko awatali wantu, ate n'ebisolo eby'omu nsiko bijja kulya. Tokkirizibwa kubeera Kampala nga tolina kyokola.
fuluma ogule emisolyo gyokye otule ku street tukuyiteko tugigule. Nze mumanyi abantu abakola. Genda otule ku dduuka lyo omugaye kindeese wano ninze kulaba kaveera kagwa wano ompeyo emitwalo 2. Nze mbulondalonda obwa wano. Omugaye naye saalanze emirimu omugaye nkimanyi naye sijja kubeera wange nga sirina kyenkola kyekintuuzizza wano. Mugaye ate gwe oli mukulisitaayo osabira wali ntudde wano kulongoosa wano ate tojja kungoba sijja kusabiriza. Nze nagobako abavubuka ewange nabaga nina omuvubuka gwe nagamba ne mugamba kasola banga nfulumye enju ng'ofuluma. Amaze okusoma ssebo atudde awaka konze okola kimbu nindirira Mukama. Ne mugeeyo nga gy'ontwala ebyokulindirira Mukama mbimanyi nnyo wandinimbye ekirala kuba ndi mwawule. Manyi kye bayita okulindirira Mukama kati tontwala mu fiirudi gye mmanyi. Mbu okola kimbu nindirira Mukama ne mugamba mukulu. Kasita nyambala bwe nti nenfuluma nga ofuluma enju. Nkomawo nga bw'okomawo. Nalowooza nsaaga olw'emmanda olwagira ne nyambala. Ne mugamba ngenda kukola. Ne mugamba naawe fuluma. Reverend kati ndage konze yambala. N'ayambala ne tutambula ne mutuse mukono. Nambuuza kati ndage wane mugamba yimirira wano. Oyimusa amaaso go mu bbanga omugaye Mukama nkole ki mu mukono muno essaawa zino paka lwe nnaakusanga wenkulese. Nyenkola ebyange bwe nakomawo yanengera nzira awaka ne mugamba wafunye ekyokola nanga nsifunye ne mugaye nkyatuddayo. Mu wiiki emu yali afunye omulimu ne Duke Water. Mulina ebivubuka byonna binene mubiriisa. Bikulidde ku pizza, bikulidde ku ice cream, agaloboozi gonna bidodooma. Ojja mu nju nga kidodooma, mami. Tokyawulira nakulya noga, what are you saying? Mami, I was saying. Omala musembereza kutunoga, what are you exactly saying? Mami, I was saying, we'll be back. Mubifulumya amayumba. Gwe watula butuuzi okubeera kyoli. Wakola otya okubeera ng'obawadde obulamu bwe beeyagaliramu? How can they sit at home? Abaana batuula batya okuva omwezi lwe gutandika paka lwe guggwako? Bafulumye enju. Nanti mulina ssente gula bu mowing machine obagaye genda osaayire ku bantu enzijja zaabwe. Balina ssente. Bafuluma ofuluma. Tobalekaayo. Kabajje batulawo ku dduuka balabe nga teri kasitoma aguze. Obanga wali aguze. Obagaye balaawo ekitabo. Situla wali akawunga. Situla wali eri gundi leeta eyo plastic sembeza wano. Enkuba ejja byangu yeeko bifulumye biyingize. Ate gwe ng'osaba savisi y'oku Lwokusatu tokkirizibwa kulya mmere ya bwerere mu kibuga ogijjawo. Ani agikuwa oyo ajjudde ekisa n'okusaasira? Alwawo okusunguwala. Otuula otya okuva ku makya paka lwaggulo n'olya? Sebo n'omalako omwezi ng'olya byani? Kyukira kulya nyamugaye naye ggwe byo essente z'oli ozijjawo amazima gennyini. Mugamba okola tokola. It is not allowed. Tokkirizibwa kusabira wano nga tokola. Otya emirimu gyabula gitya kidomola ky'amazzi kya mmeka? Oyinza otya okubeera no nga tokola? Genda ogule ensawo y'ebinyeebwa bisiike biteeke kaduukako omuntu omugambe awo nze mbitunda ku 200 naye gwe tunda ku 3 olukumi lwe lulu. Olambuleyo gaye teri yaguze. Genda okole ebintu bikusale bakubbe okomewo ng'onyiiza oddeyo. Osegedde mukwano gwange kubanga Yesu ayita mu kibuga abulira enjiri ey'obwakabaka awonya obunafu bwonna. Tukolimire omuzimu gw'obunafu e Uganda wano. Gukolimire tulabe. Ogwo omuzimu gwennyini soko gukolimire. Gukolimire mu famire yo. Gukolimire mu baana bo. Gukolimire mu bizinensi yo. Muzimu gwennyini gwa bunafu. Yesu ogwo n'agugoba. Tugende awaddako. Aha.
naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira. Yesu bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali akooye ate nnyo. Nga n'okusaasaana basaasaanye nga tebakyajja ku Lwakusatu. Ngambira akuliraanye Olwokusatu twabalindanga nga basaasaanidde eyo nga tebalabika ekatwe matters. Mugambe twabalindanga wano Olwokusatu nga bakoowu naye ng'ate basaasaanye. Ovanga ne ku muntu omukoowu naye ng'ate yasaasaana. Combination eba yakati ya mutawaana. Nga bakooye naye nga n'okusaasaanya bakoze batya? Uliriza akakaddako ng'endiga ezitalina musumba. Buli lw'osaasaana obanga endiga etalina musumba. Tokkiriza ng'ensi okkusaasaanya. Tokkiriza ng'ensi okkusaasaanya. Obeerangako awantu w'oyita ewawo w'osabira. Obeerangako omusumba gw'oyita oyo musumba wange. Obeerako ne fellowship ngene ey'okusobola okusatu gy'ogamba eyo yange. Kubanga buli lw'osaasaana ng'endiga etalina musumba olwo tugenzeeko nnyo. Soma awaddako. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti nze nga sizoni gye tulimu ya makungula. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti bannange nze sizoni ndaba ya makungula. Ebyokukungula bye biki? Naye abakozi otyo. Genda awaddako n'agamba kale musabe. Ani nannyini makungula? Ani nannyini makungula? Jjukira ye Katonda. Musabe omwami w'amakungula asindika abakozi mu by'okukungula bye. Asindika abakozi. Kambabuulire, sizoni y'amakungula abantu baba bakungula ebyaddala. Ate ebyokukungula si balokoka bokka naye ne mu bugabirizi ne mu mukisa. Eno promotional term, right season to sow for our children. Bagenda ku levels eziddako. Abala bagenda campus. Bagenda campus. Free world. Eri eyo balinze. Abasajja n'abakazi ennaku zino bali eyo abatalina nsonyi. Abakazi gye balina ssente banoonya balenzi bato. Abanyirira ng'owuwo gw'oliisiza ne gw'olabiridde ne gw'otaddemu empisa. Kasajja katu kagenda ku campus nga kali innocent ne kagwa ku kimaama ekibalagavu. Gwe ng'oli mu kusindogoma na busente bwo Yesu bw'akozesezza. Ne balyoka bamutuuza mu Benz. Ne bamutuuza. Kyova olaba sizoni y'amakungula tetusaaga. Abaana bobeera kasitono tulaba wano nga tusaba tweca nga tuba tetusaaga. Tuba tulangirira muliro. Buli akwata ku mwana wange fire. Buli akwata ku mulenzi wange muliro. Yokya Yesu yokya. Buli ekimusemberera fire. Abasajja abakajanja bagende. Ab'olugezigezi mbaokya omuliro. Baga okanya kulaba mwana nga takwatikako paka sizoni y'okumukungula bw'etuuka nga ntuufu. Ebyo tubikolera wano mu biro by'amakungula. Abantu bali eyo abasajja tebalina nsonyi. Omusajja ajja ali mu myaka 65 n'apaakinga emmotoka ku kaana kattu akakayingira campus konna katini kati. N'akeereegamu. Toliyo. Ekikweyimirira kiri eki. Ze saala ze tusaba wano. Ne tugamba Mukama kuuma gye tutali. Mukama tulwanirire gye tutalaba. Yimirirawo bwe tutalengera. Obeerewo Yesu. Ovanga ne ku muntu eyasigibwako amafuta. Bayibuli egamba Zabuli 103 onyolwa 15. Tokomanga kwayo. Tokomanga kwayo. Gwe nafukako amafuta. Kye kiba tusigisa amafuta.
kati gwe kankubulire teri ddogo lijja kukukwata ne bwe bali kuloga batya. Kyukira kulya nyemuge nze tebandoga, nze tebandoga. Yogera nnyo n'amaanyi, nze tebandoga mugamba. Ani gwe bataloga? Ani gwe bataloga? Mubulira amannya galabika takutegeera bulungi. Mubulira amannya galabika looza byakusaaga. Ffe tebatuloga. Aleluya. Biro bya makungula. Yesu atambula ng'ayita ng'asaasira. Bwe yabatunuulira munnange Yesu asaasira. Atunuulira abantu nga tebamanyi biro n'abasaasira. N'ayimirirawo. Kati wuliriza. Ffe okwewaayo kwaffe n'okuwaayo si bya bwereere. N'olwaleero si bya bwereere. Okitegedde mukwano gwange? Kati nali wano ne mbagamba nze negase ku sizoni eno. Ne nkwata ebbaasa zange. Ne mbagamba buli muntu yenna ali wano ng'okkiriza Mukama for this season. Ng'osobola okuwaayo $2,000 sizoni eno n'ogamba Mukama, that is a seed of faith. Eno nsigo ya kukkiriza ey'amakungula gange olw'obulamu bwange n'abaana bange n'ebintu byange. Abantu ne basituka nga nange mwendi. Siyinza butawaayo ne tuwaayo. Kati mmaliriza. Tugenda okusaba. Tugenda obbasiiga amafuta. Aleluya. Tugenda okukkiriza Mukama olw'obulamu bwo. Kakati ebbaasa yange eriruda nagitwala ne sirina gagikebera kati. Eno yange eno. Wamma yange. Yange. Aleluya. Njirina wano. Kakati ffe ne tukkiriza Katonda. Kanyongeremu endala zibadde zibulamu 10. Ne tukkiriza Katonda olw'amakungula. Aleluya. Kakati ne tukkiriza Yesu olw'amaki? For the harvest. Njagala buli mukisa gwa buli mugayaavu wa wano e Katwe Matters, nze sinnaba bulungi nnyo kiri awo. Ngwagala. Aleluya. Era buli muntu yenna ayagala omukisa gwe gujje gye ndi, jangu onkube wano akaama omugaye totawaana nange ogwange gutwale. Nze ndi wano nteze engalo. Aleluya. So nagamba abantu abagolokoka okuneegattako mu makungula gano tukkirize Mukama olw'okuwaayo $20,000 and plus. If you believe in God for that. Ne mbagamba basituke ne basituka. Bameka luli nga bwe nabasaba nga leero otuukiriza ekyo nga nze olwaleero bwe nkituukiriza. Olaba emikono egyo? Ogiraba emikono egyo? Ogirengera emikono egituukiriza leero? Ogirengera emikono egituukiriza leero? Kaakati nga tetunnaba kuwaayo. Bameka abagamba nze luli saaliwo naye olwaleero njagala kwegatta ku ekyo Yesu kyalina okuba nze nali mbigaddewo. Bwe nayogeramu ne Musumba n'aŋŋamba eriyo abeetaaga omukisa ogwo nabo naye nga tebabaddewo leero. Bameka ng'oli wano ng'ogamba nze nzikiriza Katonda nsobola okuwaayo $20,000 and plus. Ate njagala munkwotinge bulungi abo bokka si bendiko. Amanyi ogamba maama ffe abayendala batugobye. Nedda. Nasoma hermeneutics kye bayita communication mu theology. Kati njogera ebintu nga mbyegendereza. Haleluya. Bameka ng'oli wano okkiriza Katonda osobola okuwaayo $20,000. Nze ye minimum gye nateekawo. Osobola okuwaayo $20,000 and plus mu makungula wano. Wanika omukono gwo. Nga luli tewafuna bbaasa naye ng'ogamba nkisobola. Situka otambula ogye wano. Ate nze Katonda taŋŋamba bintu nga talina bannyini byo be yabitumidde. Naluli nakyogera bwe nti era ne bavaayo. Leero ng'ogamba nzikiriza Katonda by faith. I can give 200,000 shillings and plus. Tambula ogye wano. Tambula olwo ntandise okuyingira mu muddu y'okusaba. Tambula oyimirira awo. Tambula ogye njagala kusaba naawe. Ate nkuwa ebbaasa zange ziruwa. Ete ebbaasa zange wano. Tambula ogye wano. Ate ffe temulowooza nti ndi musumba mufeere n'akatono.
kuba zino sinze ngenda nazo zisigala wano katwe mata yesinga nze nali ngenda nazo singa okweyagala kwendiko naye ebya kanisa yaffe mubimanyi zezo zisigala wano okitegedde sinze ngenda nazo za wano mirimu gya wano buweereza bwa wano jangu oyimirire wano bulungi wano ngenda bawe baasa eno n'okukkiriza Katonda okusaba namu. Haleluya. Ate tewaba abalimba nti tewali gwe sigenda kusaba naye. Ffe tetukola bwe tutyo, tetuli basumba bafere. Haleluya. Na buli muntu yenna ali wano agenda okuwaayo amakungula era tugenda kusaba naawe. Naye nze ngambye nga gwokkiriza Katonda today osobola okuwaayo emitwalo 2 n'okusinga otambula gye. Ekinsanyusa Katonda aba akimanyi nti osobola. Era obeereyo ng'agamba naye gwe lwakusigalayo naye osobola. Oganyi buganyi kati ng'oli eyo tunka n'eddoboozi. Waliwo abagamba bannange lwaki ono gwe baatuleetedde leero bandireese omulala ng'omanya olina eddoboozi ly'owakana nalyo likugamba genda ogugubye likugamba genda okanye. Haleluya. Ate wuliriza Reverend Frobia kamusabe kati ng'awulira. Musabye okumanya okyalina ebizibu bingi. Musabye n'olwokusatu olujja nze mba nkomawo. Musabidde ku muzindaalo. Kati tolabanga tonnampona asimayiri nze kitegeeza kkiriza nkomawo olwokusatu. Nkomawo olwokusatu kusabira batwala bbaasa leero nkomawo. Haleluya. Leero kusaba na kusiiga mafuta n'olwokusatu olujja kusaba na kusiiga mafuta. Overnight njagala ebeere mu haigiya ojjenga 28 ng'omwezi guggwako nalwo kusabira na kusiiga mafuta. Jukira akuliranye mugeye kale kubamu akafaananyi ng'omusumba tomwagala bulungi kati azze. Mugeye kale teberezaamu n'olwokusatu olujja era yakomawo. Ate ne overnight era abeere wano. Tolabanga tonnampona. Obudde tebukuddugaaliridde kati. Haleluya. Mukama akuwa omukisa. Era wano Yesu akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Yesu akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Kubirako Yesu mu ngalo. Ate omusumba ali maaso gammwe si mufere sente bwe muziwaayo tazipakinga mu bbuutu. Ate ffe singa eyo sitayiro gye twalina mu Anglikani Church nze singa nkyakwatikako. Sitayiro ey'ekiyaayo eyo nga zonna bwe bamala oziwaayo ozipakinga wali n'obulawo. Nze singa buli mwezi ninnya ku nnyonyi ne ŋŋendako eri ne nkomawo. Taata Sega singa ninnya ku nnyonyi bwe nti ne ŋŋenda eri ne nkugamba nagenze kati nkomyewo. Naye ffe tuli ku buweereza. Haleluya. Kubirako Yesu mu ngalo gwe. Bameka ng'osobola emitwalo 10 and plus no ne baasa wano. Jangu. Tambula. Leero nzijidde mu sitayiro ndala nnyo. Haleluya. Ogamba nzikiriza Katonda olw'emitwalo 10 and plus Yesu akuwa omukisa. Katonda takusaba kyotasobola. Ate tolowooza nti byampaka. Sisobola nakugamba nti ogenda kulaba ekikolimo. Sirina budde bwakutiisatiisa. Mukama akuwa omukisa. Osobola okukkiriza Mukama sizoni eno olw'emitwalo 10 and plus no ne baasa wano. Sizoni tuli mu yakusaba na kusiiga mafuta. Haleluya. Era olwokusatu olujja janguko nga bukyali. Leero nabadde nakkiriza Katonda nga manyi nina gwe nzija naye n'atasobola kujja naye tujja beesobolera. Kubirako Yesu mu ngalo. Haleluya. Olwo ebiro bikuyitako buli kyowulira nga Katonda okimanyi akugambye nti omeggana n'eddoboozi oli eyo ŋŋende sigenda bwe weesunako bwe weekuba empi bwe weetakula bwe wenyonyoogera. Kaakati mukwano gwange biro seasons. Haleluya. Bameka ng'okkiriza Mukama olw'emitwalo 5 and plus.
jangu wano none baasa jangu jangu kakati bagamba nenjiri leero njiri kyeno oba bayibuli egamba ekyawandiikibwa saakibawa kiwulirize Zabbuli 126 olunya olwokutaano abaasiganga bakaaba sembera ano atanakwata baasa yetanan plus bali kungula nga basanyuka ate nze nagiwandiika bayibuli Yesu wamwe yagiwandiika njaba testimony nali ntandika okuyimba omusumba wange naŋŋamba sente ze nasooka okufuna eza studio naŋŋamba ambye zisige nenziwaayo naye n'obusungu nno naye maama ennyimba gye zitantunze nga tewaliyo temundaba okwekalakasa n'enjiri nasooka kumanyibwa toddayo nga sinnakusabira tokwatanga baasa mu mikono gya musumba noddayo bwotyo Mukama akuwe nnyo omukisa Mukama akuwe nnyo omukisa Yesu akuwa omukisa Mukama akuwa omukisa aliwo omulala aliwo gwe sinnawa Yesu akuwa omukisa ono akola bino si musumba muyaaye tali mukudduka na ssente zammwe talina kyazaagaza naye yasize ate nno waliwo omulala aleluya aleluya kubirako Yesu mu ngalo kaakati oze maama Kama akuwa omukisa obadde osigaddeyo ng'osigalirayo ki nga seeru waabwe ndi wano muva bunyaaka munnaluweero waabwe aleluya kati wuliriza bw'oba ng'oli wano nga tonnafuna baasa ya makungula tonnafuna baasa ya makungula ng'okkiriza Mukama olw'essente gwe z'omanyi z'ogenda omuwa naye bw'oba oli mu kategorizi z'abano ng'obadde weeremezaayo bweremeza tokola era tokola ensobi kati buli atanafuna baasa ya makungula jangu tugenda mu kusaba jangu oginzijeko wano buli atanafuna baasa ya makungula ng'oyagala ebbaasa ya makungula jangu oginzijeko wano nga tonafuna baasa ya makungula jangu sikategorizinze kati sente mmeka jangu mulyoke mutegeere nti mwenna tubasabira aleluya zimpeddeko n'ogamba zikyaliwo bweziri wulira musumba ali wambuuziza ano bwe ŋambye nti zimpeddeko naga nyongera endala nedda maama toyongera nsaaga nyongera naye nfunyewo wano endala aleluya tugenda mu kusaba njagala tumalirize bino byonna okukusiiga amafuta n'okukusabira kyekisembayo gwotukoowa n'ogenda naye ffe abagakusiiga tuli bamalirivu weetuli gwotukoowa n'okola ki ate nga nabali bwe nabagamba abasooka okutwala ezaabiri nabagamba Yesu tabanja kubanga era gwoba weekomitinzi Katonda tabanja oba ogenda n'ogitereka paka omwaka ogujja ekyo kikyo ekyo kyani aliwo omulala ayagala ebbaasa aliwo omulala ayagala ebbaasa anyone else ono atutte ebbiri Kama akuwa omukisa aliwo omulala ayagala ebbaasa omukono oguguli ogijja mu ngalo zange sembera wano nze nzigaba aleluya muweddeyo abaagala ebbaasa abalala mulina manye eriyo abaafuna nga bagenda kungula leero olwo nzigalawo chapter eno sose kumpa kasimayiro maama badde osigaddeyo kasimayiro si kabi omwawule bw'omuwa simayiro addamu amaanyi Kama akuwa omukisa Yesu akuwa omukisa aleluya Mukama yeebazibwe imusa emikono gye eri Yesu gamba ayi Mukama amakungula gano
bweyamo bwange gy'oli nti mu makungula gano ŋŋenda kungula ne ssente ze njogedde era ze nzikiriza nti ŋŋenda zireeta mu maaso go, naye Mukama nzikiriza ndikungula n'essanyu, ndikungula nga sizirise, ndikungula nga siweddeemu amaanyi. Mu linnya lya Yesu Omunazaleesi, weebale Mukama gw'atuwa ebyamakungula ate ne tukungula n'essanyu nga teryatukase, nga teryatuwaliriza, naye nga tuleeta eri gwe omwagalwa waffe eyatwagala n'otuwa omukisa. Weebale Yesu, kubanga ekyo kikola era ekyo kituukiriza mu linnya lya Yesu. Kati nkulangirirako omukisa onookungula n'essanyu. Sembera wano nkuteekeko emikono gyange, olikungula n'essanyu ng'otuukiriza amakungula go, olikungula n'essanyu. Buli akutte ebbasano sembera ne mbasina kukwata gwe maze okukwatako ng'oddayo. Kulangiriddeko omukisa, olikungula n'essanyu. Kulangirirako omukisa, olikungula n'essanyu. Kulangirirako omukisa, ojja kungula n'essanyu. Kulangirirako omukisa, ojja kungula n'essanyu. Nangirira omukisa, ojja kungula n'essanyu. Otuukirize amakungula go, okungule n'essanyu. Otukkirize okwewaayo okwo, okungule n'essanyu mu linnya lya Yesu. Nkirangirira ekyo, nkirangirira ekyo, nkirangirira ekyo. Otukkirize amakungula go ng'okungula n'essanyu. 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 Ekyo nkirangiridde mu linnya lya Yesu. Katonda akusanyuse ng'okungula n'essanyu. Yesu akusanyuse ng'okungula n'essanyu. Abasiga nga bakaaba, Bayibuli egamba balijja okukungula nga basanyuka. Ekyo Yesu akuwa amaanyi agatuukiriza mu linnya lya Yesu. Nkirangirira eri obulamu bwo, olikungula n'essanyu. Sembera wano, ojja kungula n'essanyu, ojja kungula n'essanyu, ojja kungula n'essanyu. Kusabidde ojja kungula n'essanyu, kusabidde ojja kungula n'essanyu mu linnya lya Yesu. Kwaya mujje wano, imba oluyimba, tuweeyo mu maaso ga Katonda, amakungula ge gasembayo. Oluvannyuma tuyingire mu kusaba n'okubasiiga amafuta. Aleluya. Nja kusaba ogumiikirize olunaku luno oluweeyo. Aleluya, aleluya, amiina. Okuwa ebirabo ebisooka bye bisooka, oluvannyuma amakungula gajje mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo, gamba ayi Yesu, olunaku lw'olwaleero neerangirirako nti ebyokukungula bingi naye abakunguzi batono. Negatta ku ggye ly'abakungula olunaku lw'olwaleero mu linnya lya Yesu, amiina. Merchant codes ziri bazibawadde, ojjuzaamu n'owaayo. Katuweeyo mangu amakungula ge tuba tusembyayo agali mu bbaasa zaffe, tuyingire mu kusaba n'okubasiiga amafuta. Zabbuli 105 olunya olw'15 ojja ginteekerayo awo. Tokomanga ku oyo gwe nafukako amafuta, tokomanga ku oyo gwe nafukako amafuta. Kyekigenda obba tusiiza amafuta. Nja kusaba, leeta ebirabo byo oweeyo, tusembyeyo amakungula n'oluvannyuma tuyingire mu kusaba. Mujje mu abatendereza, sijja kubuulira nga bwentendereza. Jangu tandika okutambula, oluyimba lunaakusanga. Jangu osooka oweeyo ekirabo kyo, bweyamu bwo kimu kya 10. Okay. Lindako sooka owanika emikono gyo. Nsabidde ebirabo ebyo ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi oyitawo wali ew'omusumba Taithio. Ekimu eky'ekkumi wali ew'omusumba yakisabira y'abasumba. Nsabidde omukisa ebirabo byo bituukirizibwe. Mukama abiwa omukisa okwewaayo n'okuwaayo kwo kusimibwe mu maaso ga Yesu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga tuwaayo amakungula ng'abasumba, tugenda kujja tuyimirire wano amakungula gammwe tulyoke tuga receiving nga tubateekako emikono. Zino ebbaasa z'amakungula ze zisembayo, tambula ojjoweeyo. Bw'oba olina ekimu eky'ekkumi, yitawo butereevu ku altar okiweeyo mu maaso ga Yesu. Kazi ensalo zange ayi Mukama, kazi ensalo zange mbere omukisa. Kazi ensalo zange ayi Mukama, kazi ensalo zange mbere
gazi ensalo zange, ayi mukama, gazi ensalo zange.